abwe buyimbo obwo wa munywanyi waffe yasobodde okubatenga kiguddeko nakulwajja omukulu gwe bayita Rocky Giant embeera gye yasobodde okubatenga afunye nga yannaku etwavidde wano akawungezo nakulwajjo omukulu waliwo akatambi akasobodde okubateeka kasaasanye olunaku lwajjo ne kasobola okubatenga kasaanikidde amawulire g'omukulu waffe oli omu eyalunda embwa n'afunamu faamu y'ente ate nga atya okusemberera n'ente omukulu gwe bayita basajja mivule esitole eyo ne basobola okubatenga bagibisa akadde kano esitole esinga okubatenga etraining akadde kano ey'omukulu gwe bayita Buchaman ey'okubatenga timpudde muyimbi munne abo ne beebuuza kyazze kitya Rocky Giant gwe tumanyi yali ekakole ayinza kubatenga akikola atya amazima matuufu genkuleetedde byonna nga bitambudde bwe bityo Rocky Giant nno wetwogera akadde kano agudde ebintu olw'embeera gye basobodde okuba tebamuyisaamu abayimbi ab'enjawulo bannabitone basobodde okubatenga bamusuulidde omukono olw'embeera nti Rocky Giant yabadde mu music oyinza okugamba nti yali yaggwako akadde kano basobodde okubatenga bamujjukidde embeera yonna okubatenga etandika bweti omukulu gwe bayita Buchaman bajjukira obulungi mwaka gwa 2019 yasobola okubatenga agwa mugufo ndowooza yali teyeetegese kubatenga agwa mugufo guno era ng'omukulembeze w'eggwanga yasobola okubatenga amuwa ekitiibwa special convoy ayaya awo ne bamuwa pulezidenti wa ghetto era embeera basobola okubatenga etambula bajjukira obulungi saagala nkulwiseeyo embeera yonna nga basobola okubatenga etambula byali bwe biti embeera we yali etambula nga pulezidenti awa Buchaman embeera nga bwe yatambula ndowooza omwezi gwali gwa 2019 omukulu gwe bayita Buchaman yagwa mu gufo n'omukyala gwe bayita Kasayina Kusaasira Kampala Affairs presidential advisor ng'ate omukulu gwe bayita Buchaman ng'agudde mu kifo special convoy ghetto affairs awo ne bamuwa ekitiibwa kya ghetto president gwe nkutegeezaako n'omukulu nga bakamuwa ekifo yasobola okubaate ng'atuulizaawo press conference ey'abannamawulire zaali nga 3 October n'asobola okubaate nga yalaalika yenna yeeyita ghetto president Wulira as a ghetto president bonna beeyita ba ghetto president bakukwatibwa bakukwatibwa ono ye ghetto president njagala bbawo enamba ya ghetto onkubira essaayo nanze siringa president Museveni ojja kuyita mu iri alesimanyi oyite mwani nze wange bajja busi onkubira nongamba jjajja waliwo kino sajja walide kyali wange nze nja kutuukawo ngenda kuba enamba yange eri 0772 43 87 24 eyo enamba yange ya ghetto president tevaako okuleka ku Friday lwensiiba abalasa tusiiba okuva Friday paka ku Lwamukaaga awunyiza okuba nga ndi mwoyo naye era wabeera wagiriko mama ghetto akibeera ye mukulu we gwe bayita Buchaman amanya amatuufu babuyita Bugembe Maka yeeyongerako n'erinnya eddala Yuda Tadeo omukulu we gwe bayita Buchaman mwaka gwa 2025 bwe yasobola okubatenga akubira hiiti ye gye bayita lwaki temumatira bajjukira obulungi omukulu we Buchaman obudde obwo yali mu kibiina kye bayita Firebase ng'alimu ne Bobi Wine Bebe Cool obudde obwo nga bakitambuza webaaka be bamu kwasobola okubatenga bakitandikiramu ekibiina mpolampola era ng'omukulu Buchaman oba gwe bayita Maka Bugembe anzaalwa saidi z'emukono oyo gyesobola okubatenga ava okwetuuma erinnya lino Buchaman oba omutemi w'ennyama omutemi w'ennyama Buchaman ono erinnya agamba nti yali yeetuuma olw'ekuba nti famire yaabwe taata yali mutebi wa nnyama ankowe kojjawe bonna n'agamba lwaki sireeta erinnya lino Buchaman erisobola okubaate nga lyatandika awo erinnya Buchaman we lyava mpolampola omukulu gasobodde okubaate nga atimpula ye mukulu gwe bayita Rocky Giant amanya amatuufu oyinza omuyita Fred Giria era ng'ava mu West Nile eyo musajja si muganda Rocky Giant naye ng'okuzaalibwa yazaalibwa wano mu Central wano mu Buganda yasobola okubaate nga azaalibwa mu myaka 6 ng'akula bazadde be ne bamufaako ku myaka 19 yasobola okubaate nga ayingira endongo ya Uganda n'asobola okubaate nga akuba omuzika kayimba kabayita Rafiki yalina emyaka 19 bwe batandika okubaate nga bakuba ekintu kyabwe
kugira ku nsonga esobodde okuba ate ng'etambula olunaku lwa jjo omukulu gwe bayita Buchaman waliwo akatambi akasobodde okuba ate nga kasaasaanye n'abantu ne beebuuza amazima amatuufu ge galiwa amazima amatuufu ge nkuleetedde bingi nnyo basobodde okuba ate nga bakoze ebyenjawulo basobodde okuba ate bawadde offer abayimbi ab'enjawulo basobodde okuba ate bayiriddewo omukulu gwe bayita Rocky Giant olw'embeera omukulu Rocky Giant tukize tugaane yali yavaako olw'embeera nti okozesa ebiragalalagala era nga kigambibwa mbu ayinza okuba ate nga n'embeera teyatambula bulungi nnyo abajjukira emyaka gya 9-8 Rocky Giant abajjukire ensonga z'abayimbi akadongo kamu abatambulira mu nsonga ezo Buchaman omukulu Rocky Giant bagamba ayinza okuba embeera yeeyo akadde kano ayina ekizibu ky'okuba ate ng'akozesa ebiragalalagala buli kadde nga bagamba nti buli lunaku ekitindi nnyo ayinza okukozesa emiti nga 10 abali mu ghetto babitegeera mbwe myufu temubulako ayita kasengerukaye yonna nasobola okuba ate nga yeebezaawo omukulu oyo gwe bayita Rocky Giant gwe nkutegeezaako kasengerukaya ekintu kye bayita amayirungi gamusiibako ye takyayagana kulya mmere kati embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula akatambi akafulumye ngenda kulinnyamu katini mbulango wano ogenda kuba ate ng'ompa ne ku ndowooza eyo nga bwesobodde okuba ate ng'etambula olowooza Buchaman bamukubye omukulu Rocky Giant bamukubye oba kabadi amazima ogajja wano embeera nga bwe yasobodde okuba ate ng'etambula omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za ghetto Buchaman kyakoze muyimbi munne gwe kutegeezaako Rocky Giant kutegeeza omusajja oyo era akavidiyo sooka kawulirize nga bwe kasobodde okuba ate katambula bamutimpudde nga n'abaana balaba ayaya sooka owulire byabadde ku balakisi ya Buchaman ayina balakisi emakindye kubanga ono gwe babeera naye wakwata akakomo ka gundi ne mubba akakomo ka Emma n'okakwata n'okawaani bino bya buyimbi njagala olina okulokoka kyobedde amagamba lokugenda mukwata kaleke tukakuba luba tugenda kakuba migata oba kumanyi bulungi nekyobeera eri bano tukatwala emanju yatali kukogera n'agamba ayagala kuba ghetto president kyeyali yegomba n'engamba yegomba kifaananyi kya jjajja ayagala kubeera yatandika okuba wali empale sese olunaku buli ku muti jjajja n'omubuuzaani musezi Rocky Giant bwe yajja mu luumu yange nemukwasa emmere tuula wansi teri muzannyo gwe nakuzozaawo omanyi omutobola gwe njagala Asani Messenger sawa zino wali njagala Asani gwe bwotula ne Asani nemuddako nemunvuma nemunjogerera nze njagala yogere mulo Rocky nali kukozeki ani aliwebuuza n'omwana anjagazaaki tujja kuba nembuuzo tomanyi weebuuza ono anjagazaaki onjagazaaki mulo njagala oyogere tuulaawo mama lo njagala Rocky nange byewaŋŋamba ssebo byogera ku mukama wange kubanga teri bya lugambo kado n'agamba nze nkikola nga nze oyo gw'oli mukama waffe oyo Rocky ajja kulowooza nti Museveni yakulonda lw'amaanyi ono sina kye nali mukoze kado ono omusajja naye nze agenda njogerera n'ebisolo byaffe luli musanze wake masimuwo byogamba okimanyi mwagamba okimanyi mmwe ono yagamba ngo ba Aroni baffe okijjukira bulungi Wulira ono yagamba ngo Aroni baffe kubanze nkusanga
ye mukulu oyo gwe bayita Buchaman yabadde mu balakisi emakindi mu balakisi ye nga n'emiti ginyooka. Omukulu oyo wasobodde okuba ate ng'atambuza ensonga zonna nga bakuba omuyimbi gwe bayita Rocky Giant bamukubye nga mwana muto. Wenkujjukizako Rocky Giant sooka omutegere mwagwa 2007 yafuna award best hip hop yasobola okuba ate ng'asinga. Njukira mu kategori mwalimu abasajja nga BSG Rabongo mwalimu omukulu Liriko G Rocky Giant nasobola okuba ate yawangula award eyo. Abajjukira obulungi 2007 award ezasobola okuba ate nga sponsoringa bannaffe aba Celtel ne Bellaga enteekateeka nga yatambula. Ronald Mayinja yalina Song of the Year oluyimba lwe bayita Africa yafuna million 13. Album of the Year yalina akayimba ke bayita abalina ssente Ronald Mayinja era Artist of the Year yali Ronald Mayinja. Best Female 2007 ogwo yali omukyala gwe bayita Sophie Nantongo njukira afuna million 3.5. Henry Tigan yajjanga omuyimbi yasinga oba new artist yajja ate nga Rocky Giant yasobola okukwata nga akwatanga hip hop. Owakadongo kamu yali Kiweewa Henry Kiweewa yali producer writer yali Silver Kyagulanyi. Omwaka ogwo Buchaman yamutimpudde tafunangako award mu byafaayo bya Uganda. Abasajja bangi nnyo abalabidde ku Rocky Giant tukkiriza tugaane yaleetawo enjawulo wana bagamba nti hip hop ba General Zamba omukulu Rocky Giant yajja n'ekyo kye bayita ekidandali ne bakituuma ekidandali era abadde ne beef n'omukulu gwe bayita Gwevito Omutujju nti byakuba byonna akuba awoggana bwogganyi. Abayimbi ab'enjawulo basobodde okuba ate nga bavaayo okuba ate nga basaasira omukulu gwe bayita Rocky Giant olw'ekizibu ekyo yasobodde okuba ate nga agwako. Omuwabuzi wa president yasobodde okuba ate nga yamutimpudde. Ebintu bya nnaku tusobodde okuba ate nga tunoonya yakubiddwa talabikako olw'embeera banne beebuuza omuntu yali badde ali ku poliisi omukulu Buchaman yali abutaala era asobodde okuba ate nga ayogera ku nsonga zino abanne beebuuza oba kano kayinza okuba kabadi nga bwe badde akabadi k'omukulu Basajja Mivule. Wulira omukulu Buchaman tubadde tusuubira nti yali badde ku poliisi ekatwe agamba teyakubye. Mu video benti wenjogera ne Rocky Giant samukwatidde kibwako kumukuba era Rocky yavaana eno bulungi n'agenda n'okwosa ddi abaddeko wano like 2 days back yayisawo naku nga lumu n'amaana ajja n'atubwanko n'amaana agenda. Aya basi Buchaman wuno president wa ghetto atubuulira obuzibu bwavuddewa. Ebibande ebyenjawulo ebisaidize Katwe Ekibuye Eripanda bonna bagamba nti omukulu no Rocky Giant yali yeetuuma erinnya lye bayita ghetto president ate ng'erinnya lyo lyasooka kuba lya Bobi Wine kati mb'okitoba Buchaman ne balimuwa. Oyinza okwebuuza ekitiibwa bakinoonya bwe kiti oba ggwe olina okusooka okyewa. Omukulu Buchaman wuno ng'agamba nti obuzibu buvaawa abaana ba ghetto baatabuse Eripanda y'abacommanders abamu mwalimu ab'ekisugu Kibuli eyo gy'abeera abalala baali ba Katwe era basinkana mu Katwe omwo Katwe Eripanda ne bamuleeta wano. Jjajja ono ng'azoleya atugamba ghetto president ate simanye kati alina ssente yagenda okutukolako era mu katambi kalaga nga nze mugamba gwe biki bye weeyita kikyokoze nali mubuuza naye nti baali bakyankalanye dda okuva mu ghetto okujja eno ewange incident ya happening bali mu ghetto ne bajja buzzi eno okwebuuza era aya basi ye mukulu gwe bayita Buchaman yakubye muyimbi munne nga bw'owulidde akatambi ako bamuyiridde n'amazzi embeera nga soda okuba ate ng'etambula. Omukulu Buchaman ayongerako n'ategeeza nti Rocky Giant yali agwa eddalu abantu bangi ne basobola okuba ate nga bamulekawo wabula ye n'asobola okuba ate nga yatoba naye naye akadde kano owulira gwe bw'ovaayo n'ogamba nze ndi ghetto president nga batandika okukubanja ebintu babikusaba ate abamu babikusaba na Kibuli kubanga mu ghetto era ekibuli kingi badde bagamba nga Rocky Giant yagwa eddalu naye ng'era abeera na mulalu munne Buchaman kakati bamuleesa ate omulalu nga yalina okuyamba mulalu muki mulalu munne abantu tebamanyi kino kintu kiri wano mu ghetto. Nkugambye nina abantu abalalu abatayagala kumanya era abaabaddewo nze nakakanyiza embeera singa saabaddewo ate kyandisusse kati gwebuuzaamu ani ataddewo akavidiyo ako. Tukyagenda maaso omukulu Buchaman ategeeza nti abanene mu ggwanga bamukubidde ku ssimu presidential advisor Wulira nti yeekanze n'okwekanga akavidiyo nga kaze. Wulira Buchaman anyumya kubanga bamuleesa abantu bangi eggaali yabadde nnene kubeerako ndowooza yakutta akatambi n'akateekayo seerikodinze nti nange neerikodinza neekanze akatambi eyasoose okunkubira yabadde ebbalamu neefuna essimu okuva wa Canon Night
mu State House nenzamu nefuna essimu eya Captain Mukula nenzamu nefuna essimu ya Honorable Kasamba nga naye ambuuza ku bino ebintu nafunye amasimu ag'enjawulo naye nga ate simanyi nga nabivuddeko dda era nga mbagamba bannange kyabadde kitya kumbe nerabidde nti ekyaliwo luli kuba Rokinza ate ennaku ezo era gye bwe kyabaawo yakomawo najja nambongako ne tunywa naye kyayi ne tula ffenna namana. Aya basi ye mukulu we gwe bayita Buchaman katuwummuzeemu Wulira. You don't know Buchaman, I will charge I know. In a dance hall, you know. Mino okitegeera nti bajjajja bakoze ki? Bajjajja bakomyewo. Okitegeera. Gano machi. Real General Buchaman this. People, you don't know Buchaman still alive and Buchaman still survive. So real dancehall artist this Buchaman. Hear me say? Bafanana. The dancehall artist ni ngamba wali awo ni ngamba okay kale. Kampite uko. Tunyome ekiti. Aya basi Wulira. Ghetto president. Yadanywamu ekiti. Okuba Rocky Giant yategeezezza yabadde amugunjula nti mugete yeeyisa obubi bamutimpula bwe batyo. Sometimes waliwo tough judgments ngolwedde babadde baagala kukakasa nga bwe bamubuuza kati fe tuwe ebintu bya ghetto bazze bakayana nga bagamba obubakali nga gwoli fe twagala kino bibajjiddeko waneeno si kumuyisaamu maaso naye engeri gye bamuleeseemu olwedde badde bamazadde okola ki okumuyisaamu amaaso era mu vidiyo ngamba gutulano ku lubalaza atule wano wansi naye nga babadde beeyisiza dde obubi eyo mu ghetto okujja wane wange nga mugamba tula kabalaza ne badde bagamba jjajja nedda tuyiwewo mazzi. Aya basi ye mukulu gwe bayita Rocky Giant bamutimpudde bitya ensonga nga boziwulidde mukyala wa Buchaman bamukubye nga ne Buchaman awulira ng'alaba n'okulaba nga bakituusa ku mukulu Rocky Giant. Wulira byagamba. Embeera yanva mu ngalo Rocky bwe yajja olunaku jjajja kaddo ghetto president nga abanyede we yamugoba yajjanga bakomanda bamunyigira dda ate nga nange mpeddemu essuubi kubanga nga ayagala abaana bange bafe. It got to a point nga Rocky agamba Buchaman afe ne ba Arod bafe kati wajja wano omuntu agambye ayagala abaana bange bafe bakomanda baagala mukuba ne mbagamba no kange nenjogere ne Rocky because me I am a fan of Rocky Giant up to now. I am a big fan of Rocky Giant. Nengenda ne mugamba Rocky, I want to talk to you. Rocky nangamba no nze tombulira bintu byo mama ghetto. Don't tell me. Me I've just come here, I want to pass. Nemugamba Rocky nja kwogera nawe. Goze wange. You're the one who is wishing my family dead, but you've still come. Let me talk to you. Nagano okuwuliriza. Na disrespectinga ne bamukuba moluyi nadduka n'agenda. Kata ate ebirala we byabadde ghetto president ngaze. Aya basi ghetto president ngaze. Nga n'omukyala ndowooza obiwulidde abajjukira obulungi waliwo ag'omunkuba omukyala gwe bayita full figure tutegeezezza abajjukira promoter yasobodde okuba ate nga yeeyambula kigambibwa mbu Buchaman yakolaganye ne bapromota ab'enjawulo ne basasula omukulu oyo yali mu mupango gw'oyo promoter yasobodde okuba ate nga yeeyambula nga tukyagenda mu maaso ebyo nga bikyali awo. Rocky Giant yasobodde okuba ate nga agudde ebintu ab'enjawulo baproducer ab'enjawulo okutandika ku mukulu gwe bayita producer Bawa owa Sabra Management oba gye bayita Sabra Records ezimu ku studio ezisinga akadde kano mu Uganda yamuwadde audio agenda mukolera audio. Omukulu gwe bayita Frank Mugeroba gwe bayita Wajja Live Studios asobodde okuba ate nga akakasa agenda mukolera videos 3 ate nga omukulu gwe bayita Nissan Writer agenda kuba ate nga muwandiikira ennyimba abangi nnyo abasobodde okuba tebateekayo okweyama. Omukulu gwe bayita Victor Kamenyo n'agamba nti agenda muwa kadde kamu aka promotion no yayinza okuba anoonya mawulire Victor Kamenyo. Tata Sam ategeeza nti script zonna agenda kuba ate nga azikola agenda kuba nga Vixen oba agenda kuzanyira mu video ezo. Rocky Giant zonna zanasobola okuba ate nga akola video 3 ab'enjawulo basobodde okuba tebateekayo ekikono ne bagamba nti embeera ejja kutambula bwetyo. Ensonga nga bw'oziwulira za munnaffe gwe bayita Rocky Giant akadde kale ali mu mbeera ya kusoomozebwa olw'embeera. Omukulu gwe bayita Bebe Cool ategeeza nti bangi bamuwadde ebyennyimba naye tulina okuba ate nga tusookera ku kintu kye bayita root cause ebyo n'okubaawo ekintu kye bayita enjaga yeetaaga rihabo. Omukulu Bebe Cool ategeeza nti myezi 3 agenda kuba ate nga amusasulira akasente konna ke yeetaaga. Agamba nti byonna tugenda kusooka kintu kyakumujja ku njaga. Akadde kano omukulu we gwe bayita Rocky Giant nga bwe kutegeezeza emiti gimusulako enjaga emuyisa bubi ate nga alina talenti ye tukirize tugaane byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula. Abamu ne basobola okuba tebategeeza nti embeera nga bwetambula omukulu balamu ayinza okuba yali mu kabadi. Oyinza okwebuuza lwaki tebakwata Buchaman, lwaki Rocky Giant talabikako.
kati mwerinde ku lw'omukaaga kwandika ati sabula banamukyaza awo namanyira nti kabadigo nambuulira ebimu ku nsonga nga bwe zitambula negata ku 07568888 mbuulire ensonga ezo zitambula zitya. Abamu kwasoda okuba tebayiwayo omubiri omukulu gwe bayita Lili Puzzle ategeeza nti agenda muwa ngoye badde nsuubira nti anamuwa emmotoka naye agambye agenda muwambaza engoye zonna ze yeetaaga ebikumba byonna eby'omulembe. Lili Puzzle bw'agambye lokijaya nti katusooke tukole ku bitandikirwako tusooke tukole ku bitandikirwako kuba kusonga abasajja okuyisaamu omusajja munna amaaso mu nkola zaffe ez'emirimu naddala abasajja ffe abazadde si kirungi kuyisa musajja munno mu kikolwa ekiringa ekyo abaana be bamutunuulire ne mukyala we bagamba ekikolwa ekyo kyatuyisizza bubi naye katusooke tukole ku bitandikirwako kubanga twagala bwe tumaliriza ekyo. Ye mukulu Lili Puzzle agambye nti ye agenda muwambaza ndowooza ezamufunda zagenda omuwa. Omukulu Cobbs owa Sabula Management omukubogezi ba Sabula Management Digba wa producer yonna ategeeza nti bamuwadde ennyimba budde bonna waaterera yajja akola ennyimba mu studio ezimu kusinga ebbeeyi. Obuyimba bubiri zetwamuwadde bambi okujja kuweerere bamukuba nnyo bambi twazimuwadde wanaateereramu obulungi ng'azikola mune Frank ajja amuwadde vidiyo 3. Aya basi ndowooza owulidde embeera nga bwetambudde mu Sabula Management. Frank gyakakasiza nti vidiyo 3 ebamalira okwebanga beetereza naye nga ye yonna be yasobodde okuba atengeegwa mu ggeto z'abalasita. Ayaya omukulu gwe bayita Kabaaya ng'ona abisanya n'omukulu gwe bayita Buchaman yali awakanya nnyo obukulembeze bw'omukulu Buchaman. Ayina byayogerera omukulu gwe bayita Buchaman okuva yagwa mu kifo ekyo agamba nti sente zeyafuna ewa muzeeyi. Sooka owulire ensonga eno. Abagendayo balimbalimba Museveni ng'abawa ssente naye ssente zigenda kuttiŋŋanya abantu mu ggeto. Abantu beekuba, abantu beewerera bannaabwe kwetema. Ebintu ebyatandika ng'ebyokusaaga mpulira Kasalini bamujja ku stage nga talinnya n'empulira Sipapa emmotoka baagikuba naye n'adduka okutaasa obulamu. Big Eye mpulira akaaba kwega buli wamu owulire kasokoso owulira baga Butya tugenda mutta naye ate si kyekituufu si ye solution n'amalawo embeera eno nti tulina kuttiŋŋana oba Butya afe oba Kabaaya akubibwe olwa ssente. Ssente zino zigabwa mu bukyamu abantu bagenda kuttiŋŋana Butya bagenda mutta Kasalini bajja mukola ebintu bannange mubeeremu. Ssente size zigenda okugonjoola ensonga eno kubanga abamu bafiiriddwa emirimu kati Butya yabadde ayimba ne munnaku enkulu nze siina gye namulabye yatidde yeekwese naye ng'omulimu gwe kwali kuyimba kakati simanyi oba balimuwa ppaka bwe batalimuwa omulimu gufudde naye ate empulire yaligambye abaana ebintu ebyamagezi mu ggeto byabagamba tebitegeerekeka ennaku zinajja na bukebe bw'obusada n'obuswazi obutonotono n'abagamba mukuba omwana bw'akubwa ayagala okulya kati abo bennyini be bagenda okwefu. Butya gwe baawa ssente nga Butya yalina ebizibu ate muntu wagenda nnyo mu basawo Abaganda eyo babasawo Abaganda ne ssente baazimutwalako ssente balabika abasawo Abaganda baazitwala kati Butya obutono bwe yasigazaawo talina bwasobola bugabanya nawulira oba yagula n'emmotoka enfuna musanga ennaku ezo bagisindika kati gwe bombuuza gye bamuwa gye zaalaga ayinza okubuulira era bajjajja bazinona. Aya basi embeera nga bw'ogiwulidde omukulu gwe bayita Bobi Wine asobodde okuba ate ng'ayisizza ekiwandiiko kyonna mu ggeto zonna balaba ku Buchaman. Kaninnyeko kati ninjye nkubuulira ekiwandiiko kya Bobi wetambula ye munywanyi waffe gwe bayita Buchaman ne omukulu gwe bayita Rocky Giant. Embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula tetumanyi Buchaman wagenda kuba ate ng'addamu okunywera amazzi olw'embeera nti ensonga akadde kano kyentegeddeko nti CID asobodde okuba ate ng'atandika kunoonyereza. Buchaman oba yabikoze nga kabadi kaweddemu akadde kano nti n'ekitiibwa bayinza obimwambula olw'embeera nti yaswazizza ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga era nga n'abayimbi badde basobodde okukwata mutabukidde abayimbi bendabyeko omukulu Bebekulu yasookedde ddala. Bobi Wine naye asobodde okuba ate ng'ateekayo obubaka obuvumirira omukulu gwe bayita Buchaman by'ebikolwa ebyo yasobodde okuba ate ng'akola ebitajja mu bantu
era n'ateekawo ekiragiro eky'amaanyi mu ghetto zonna Buchaman addemu okuzoganya mbuza ghetto zonna nti yeeyita ghetto president abategeeza ghetto president akyaliwo ebyo Buchaman byaliko yamanyi ebibuuzo bingi naye ansa ntono nnyo oyinza okwebuuza lwaki Buchaman yasoose mu mawulire ate nga yeyakubye negatta ku 07568881 oyinza okuba gonsinga okumanya ku bino nze mbyogedde bwogezi naye goyinza okuba olina bw'obiraba sooka ombulira lo ese ate onabeera mugaggalo omusekisa kati olaba bani ekyasinze okunnuma bwe kukuba omuntu omukulu ng'omwana omuto nga wano Buchaman ne sente zengi zaali zimuyirire nga naye pulezidenti w'eggwanga yamulonda mbu naye alina ekituufu mu ggwanga lyaffe esebo aya basi negattaako okuteesa ku nsonga eno ya Buchaman eyatimpudde muyimbi munne sebo esebo abanike balikuweereza taata kale sebo ono si yange kyawagonya kupiide oyo omusajja atasobola kweyitengenera kupamisa nyumba bamukubamu enkya neggulo buli nnaku kyokka nakuba munne ati musiru nnyo aya basi kino Buchaman kyakoze waako kyejjusa emyaka n'emyaka wulira gwe mateeka jjajja wizo kyamanero siwano ku mutala jinga jiru byaye mubaka nkiikirira esebo ogamba te mwana wa mama abanike ensonga oziwulidde ez'emiggo ensonga ziwulidde naye abanike twajjiru enjaga ogiwulidde enjaga njiwulidde naye nga n'omuntu lwokuba musajja munno abani olaba ne kafiyu kwe twadduka nga kibooko omudde gw'obukulu ogumanyi mutufu omusajja alimba munnyo ne gavumenti mutufu ekifo teyeetagana kubeerayo bamwambule aya basi kifaananyi kibi nnyo abanike ayaya waliwo abadde ku ddoboozi lya Rocky Giant anavaayo kwogera n'abamawulire naye gye buvuddeko mu lockdown yali ayogera ku nsonga za music sooka olye ku ddoboozi lya Rocky Giant nakutegeeza azaalibwa mu West Nile eyo mambuka gy'azaalibwa omukulu aya basi abanneegomba ate tuyinza kwegomba kibeera still mu musical business ye muyingidde 2004 naye nga talent tosobola kugenda mu business nga tolina talent either onokuba na sente onokuba ne sente ogenda mu music sente yekola music naye ate oba olina talent teweetaaga sente kugenda mu music yenze nakola ekyo nze sisinga kuba siri mu mpaka abali mu mpaka be baddako aya basi ye oyo eyamenya amateeka ga ghetto ne bamutimpula bamuyiridde n'amazzi Buchaman agamba ati omukulu kato ali awo ku muuko gwe bali kubatenga owuliriza Salongo Bujo ogamba oti alo abanike esebo abali kuweereza kale amwisa omulangira amawanda prime mwizi kula media center kakati olwo ati nawe ali katemba katemba abanike bali kuweereza kale seba ali katemba nga bamutimpudde musajja watu yogera ensonga tulire esebo banike bali kuweereza kale ono mpoma nga ndikatemba Buchaman asaana kukuba bukubi kyeyakoze ye Rocky Giant yasobola okubatenga aleeta omuyimbi gwe bayita Jamal yawako omukulu gwe bayita Ziza Bafana kolabe ezasookera ddala Rocky Giant ono be bamukubasobola okuba tebakikube way back emyaka gyadda 2025 abajjukira siriki abakikubanga yono 2007 hip hop award yagiino ono Rocky Giant Buchaman talina award ne mu music wa Uganda alina akayimba kamu lwaki temumatira sebo ono omusomesa Kalanda Gerard naye nze ŋŋamba oyo Buchaman era njaga aya basi abanike agamba atya ono ankokawo ekigamba tekyanamukaka adde atya ku jjajja w'abayimbi n'amumanyiira ye Buchaman enviri zimulemye okukolako aya basi sebo abanike
sebo tubale kuweereza kale sebo akati abanike aha oyo Buchaman asanga miggo myerera kale katumukomerere wano